Suuna nsanze mukyala wo ng'ava ku luzza akaaba miranga. Kyenva ndowooza yandiba asanze essalambwa. Bwe mutuuseeko mubuuza ogubadde. Nasangula amaziga nampitira mu bitono ddala. Munno lwafuna ssente yanneerabira yansuulawo dda. N'abaana takyabaweere nakimana mazimba tuuze. Kyenva nkirengera atokyamusalira aweddewo. Eyali omugevu wamujjuza mbala olimba Suuna. Omukyala gw'obonyeebonye naye bw'omukaabyo gwamu ssebo. Ne ssente zikwewaza ezo buli wakaaba nga ziddayo. Jukira mukyalawo ewaabwe si bavu nti yabbayo. Linda lwali bisiba olisanga avuze kapyata. Eri omukyala mukyalawo yakusanga empale biwujjo. Ne saati gye wamunoneramu yenze nagikuonyume mu ssebo. Kati omusuddewo olw'essente ezikwewaza. Aligwa kwasalira Linda olisanga kubye enkota. Eri omukyala mukyalawo yakusanga empale biwujjo. Ye yagumira bica ebikalo okuli omujaja Suuna. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe Lukwago God omulengeza w'endongo. Omwami oyo mwe abagoberera nnyo yolesa ekitone nga Masaka Uganda Nansikombi ali mu mpaka ezo mwamulaba nnyo mu rehearsals era nga n'obwolumu agenda naye nga amusunira endongo yoyo atuvudde ku maaso ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Erinnya erikola ssente abadde amanyiddwa nga ssente ye Mapeesa. Ssente ye Mapeesa. Obudde buno wenjogerera tuli mu mbeera ey'okuba nga tunoonya abantu be wa gye bamuzaala oba ow'oluganda lwe lwonna kubanga tamanyiddwa. Awatali ekyo tuyinza okufundikira nga muganda waffe tazeeyo ku kijja ng'aziikiddwa mu limbo. Oba oliawo simanyi ewaka ayinza okuba yalekayo n'obuvunaanyizibwa nga waliwo abamanyi nti taata yagenda mu kibuga akola naye nga munaye bajja kubeerayo nga balinda naye nga taata lwamulya dda. Kigambibwa nti banne ab'okumpi babadde awangaala nabo yabagamba nti azaalibwa Kalamba mu disitulikiti y'e Kassanda era nti abadde amaze emyaka kumpi 20 nga taddayo mu kyalo. Mwasiibye mutyaba namukutu gwa kadongo kamu kaswe nti muli bulungi. Nze Lweyino Junior ababuuzaako mpisa wano kubategeeza munnange muyimbi waffe oyo muyimbi wa kadongo kamu ate nga musunyi wa gita omukugu. Akwabadde akola nnyo endongo y'okulengeza yabadde atera nnyo okuba yinnyinnyinnyinnyinnyo era bamumanyi mumumanyi. So munnange omusajja obambi yatufuddeko naye nga yasembayo ng'agamba weekalamba naye yafudde ku bannaffe Max maneja wa Masaka Nansikombi be bali ku mayiti naye bambi tebamanyi waabwe gyazaalwa. Tugezaako gye tusobola tulanzeeko eno ku leediyo gye nkolera tugezeeko abantu bangi batukubidde ku masimu awo naye ng'omuntu akubira essimu n'akubuuza oyo yaani yafudde gwe balanga omuntu n'otwala buvunaanyizibwa n'okopolola ennamba naye nga neyafudde tomumanyi n'agamba ani n'omunyonya nti gundi yafudde yafudde ki n'omubuulira n'akubuuza mwamugayaaliridde oba mwafuddeyo kitegeera kyokka bw'omala omunyonya bukimunaalyoka agamba simumanyi naye nja kuddira. So munnange bangi batuwoza kati waliwo yatugambye amumanyi kakati Max yavuze ali mu kujja eno saidi z'Emityana tulabe kuba twalanze ebirango nga bwe kisoboka ku leediyo yaffe. Kati bw'atuukawo yazze n'ekifaananyi bw'anaatuukawo nga yeye nga balyoka baleeta mayiti kuba oyinza okujja ne mayiti munnange nga si bwevo n'atuuka nga era oli agamba simumanyi oba otuusa abantu takutte essimu n'olyoka obonaabona ebitagambika. So tusabirigane naye tutambuze ebifaananyi ebyo bisobola okuba nga bituuka tomanya tusobola okufuna omutuufu mu bwangu. Omusajja wattu n'ataziikibwa mu limbo amaze emyaka nga 2 nga taddako waabwe. Kano akalowoozo kagenda eri abayimbi ba kadongo kamu temwagala kulaga bantu wammwe naye kyemukola kikyamu ate kibi nnyo. Oba wammwe wafaanana watya oba wabi watya twalako omuntu ewammwe lagayo ewammwe tewakuswaza taata bafaanana teba mama afaanana atya oba oli mulekwa nga bonna tebaliiyo laga omuntu ewammwe. Kati omusajja afudde byamangu tebamanyi waabwe sawa yonna akyasobola ogenda mu limbo singa abulwa waaziikibwa singa abulwa ababe
kugenda mulimbo olusi ali myaka 5 olusi alina abaana kitegeera bo balowooza tata yagenda kukola tata gyali mulamu kumbe wafa banaye muyige okutwalako abantu ewammwe muyige okutwalako abantu ewammwe tukola ekisoboka kyonna okulaba ng'omuntu ono afuna abantu be nemusobola tutambuzaako ku bifaananyi tusobola okuba nga tufuna abantu b'ono omuntu yeeyita erinnya lye ku ndagamuntu ye Lukwago Dan naye nga ku kkubo akozesa mapeesa ebikola ssente bambi tufe nga bwe kisoboka abayivu b'akadongo kamu mufeeyo nnyo ate beerangako ne mukwano gwo ng'omanye ewaabwe oba ng'omanyi bimukwatako oba ng'omanyi nti omuntu ono waafuna obuzibu Peter James Anet bamumanyi bamanyi ewaabwe waakiri obeeko wootandikira musajja batubidde n'omulambo tebalina kiddako so tutambulizeko ebifaananyi by'omuyimbi wa kadongo kamu musajja mukubi wa gita mulungi nnyo mugende munoonye ku tiktok ya Masaka Nansikombi mujja kulaba omusajja ogwe mbagamba kitalo nnyo bambi kale tewaliiwo kimanyiddwa wakati awo okusinga mu kisaayi ky'okuyimba abadde asuna ndongo era asuniddeko abantu ab'enjawulo naye eno gye buwungeeredde nga yenyigira nnyo mu Kagwira live band be baganda baffe bano abatambuza endongo ya wano ne wali era omwami Matovu Ali yakola kinene nnyo okubeera nga aleeta omwami oyo mu ndongo kubanga baabeerangako naye awo ebusega baabeeranga ebusega mu kibumbiro naye kati obudde buno tunoonya omuntu yenna amanyi owooluganda ku muganda waffe abadde nga akabisi kamutwala nga abadde akozesaamu akabisi era ababadde naye mu biseera ebisemba ndowooza babadde bategeera embeera mwali nga olumu awugguka kale bw'atyo yatugenzeeko ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero kati tuli mu mbeera yakubeera nga tunoonya baaluganda bwe era gwe alaba vidiyo eno wobanga omwami ono omutegeera bulungi tukusaba otuukirire ntuukirira oba ntuukirira Masaka Uganda kubanga obudde buno yabadde ali eri maiti agezaako okubeera nga anoonya kubanga abadde mukwano gwe nfanfe naye kano kabeere kalowoozo eriffe bannaaye tekirina kye kikuggyako kulagako abamu ku mikwano gyo nti nze nzaalibwa wano oba nsula wano ewange ono ye w'oluganda lwange nze nkyogera lunye nze nva Namutumba Ivukula era n'oyogera bwogezi nti Muzungu David tosobola kubula mikwano gyange Kabyanzo owa Baba TV Baba Radio program Kadongo Kamu asobola okutuusa ewaka so nsaba baganda bange kino kibeere kyakulabirako kati obudde buno tuli mu kubeera nga tubonaabona okubeera nga tugezaako okugattaganya embeera okubanga omukulu tufuna wa ewaabwe abooluganda be nga tubafuna naye tetulina wakutandiikira naye ng'abadde mulamu ng'ebyo tabitwala nga nsonga kati omufu ye tumuleke naye ffe abalamu abakyaliwo tugezeeko nnyo okubeera nga tukola ekisoboka abantu tubategeeze ewaffe woba tolina mize ate emize gibeera ab'emize be batera okwekwekerera era nze ndowooza nze muntu omu kwabo nga sitya kulaga muntu w'embeera kubanga sirina muze nti guyinza okutuuka ate nga banjigga bakola ki kale yoyo muganda waffe Lukwago God sente ye mapeesa owa yolesa ekitone Masaka Uganda Nansikombi atuvudde ku maaso naye nga wenjogerera tugezaako okunoonya ewaabwe oba owooluganda oba omuntu yenna amanyi omukulu ono gy'ava naye obudde buno tetulina kale nsaba era neebaza abayimbi bonna bagezezaako okusharinga mu groups ez'enjawulo bagezezaako okontaktinga ab'enjawulo kubanga nze ebyo wembitegedde noonyeza Matovu Ali naye essimu kweri tagikwata kubanga yali naye oba oliawo nga asobola okunyamba nenoonya Kayovu nenoonya muganda wange noonyeza Kayovu nenoonya Robert noonyeza Yiga Moses bonna bakoma ku kutegeera ekyo kyakubeera nga bakubanga endongo nga bali ebusega kale ekintu kino nzijjukira Musaswangule mu mwaka gwa 2023 yaŋŋamba Muzungu nze ndi omu ku beenyumiriza ewaffe era buli mwezi nfuba nnyo okulaba nti nzira ewaka
nembaako nekyenkola ewaka ndina byenkoze nga otuuka ewaka osobola otegeera nti awavaawo omuntu agumidde obulungi. Naye yagamba nti baganda baffe era ekiremesezza endongo eno eyaffe eyakagwirawo live band okubeera nga tutambulira awamu, baganda baffe obw'olumu beejalabya ebintu tebaagala kubeera nga bakola ebintu ebiyinza okubeera nga bibongerako, babeera ku mmere ya leero. Ekintu ekyo so yeka ne Kayovu oyo gwe bayita Kasozi Paulo oyo ayimba basudde, ayimba Kafeero Sebata, Kasozi Banjala Yagwa, ba John Ntale, ennyimba ba Kibijjigiri, naye kyekintu kyekimu. So baganda bange simanyi bwetya bwe tugenda kubanga tukola kintu kino, naye tuli ku muyiggo ogw'okutegeera muganda waffe ono awuwa ewaabwe tunoonya abooluganda. Kale gwe ali ku kyalo Kalamba, ali e Kalamba ng'omanyi mulinayo omwami gwe amanyi yenna gwe bayita Lukwago God, tukusaba otegeeza abeewaabwe nti Lukwago mufu. Njagala wakiri ojja bbawo enamba yange, nze njja batuusa ku Nansikombi ali eri Maiti. Kale kati olaba musajja ati obudde buno ensi ekoleza eki naye emuddugalidde. Atuzizaayo ku luyimba lwa Christopher Kiryowa Kayongo omufulule nti kibanga kirungi n'olaama wajjo n'oziikibwa oba n'otegeeza abantu ewammwe okusinga weetunaayagga n'omulambo nga tetulina we tuguteeka. Kale ansaba buli omu akole ekisoboka okubeera nga tuyamba munnaffe Lukwago God okubeera nga ewaabwe etegeerekeka, Lukwago God aziikibwe ng'omuntu omulala yandiziikiddwa. Nze Muzungu David Kadongo Kamo, music analyst. Wama Nansikombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa. Ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala. Nansikombi rogi njipangisize kalungu wano, wetugenda okusulanga mpangudde obukadde buno. Oyo aliranye rogi atalina mubeezi tagenda kwebaga. Njagala nkube besi Nansikombi okube sitiriyo. Ngenda kukkirira nkwambuka enno nenne kunywa ntoyo. Ngenda kusumulula Nansikombi nkufuule yinjini. Kati nkwasaako kasawe ke Masaka mpulira bwe kaakula. Zekalo mmezeza n'akatiko omukwano gwo gunchunya akati Nansikombi severeno. Kwatako kunzaawo ojuulira otya galanti ekyo kyuma ky'Ejapani Nansikombi severeno. Kwatako kunzaawo ojuulira otya galanti kyuma kya Idi Amini. Yino Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde, balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7. Kikaya College School.